Omulabye mulungi owa Keke TV nkutegeeza nti eddakiika eno yennyini eggwanga erya Democratic Republic eya Congo bamaze okulangirira olutalo eri gavumenti y'eggwanga erya Rwanda era ng'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo His Excellency Felix Tshisekedi Tshilombo ategeezezza nti wakwambalagana butereevu n'eggwanga lino erya Rwanda oluvannyuma lw'eggwanga erya Rwanda okozesa ebyokulwanyisa nga missile ogenda maaso n'okubanga bakuba ennyonyi y'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo era ng'ennyonyi eno ekyewuunyisa nti yakubiddwa munda mu ggwanga lya Democratic Republic of the Congo. Okusinza ku gavumenti ya Congo batugamba nti ennyonyi ekika ekya Sukhoi 25 Sukhoi 25 yagenze maaso n'okubanga ekubwa ekikompola mu kibuga Goma. Ekibuga kino Goma kye kibuga eky'ekitundu ekya North Kivu province mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Batugamba nti ennyonyi eno ebadde egenda maaso n'okubanga ekkakkana ku kisaawe wali ekya Goma International Airport. Yagenze maaso n'okubanga ekubibwa ekikompola. Wabula eggwanga erya Rwanda bagamba nti babadde beetaasa okujoogebwa okubadde okw'omulundi ogwokusatu kubanga balumiriza eggwanga erya Congo nti kino bakakikola omulundi kakati gubadde gwakusatu nga babuukiza ennyonyi zaabwe mu bwengula obw'eggwanga lino erya Rwanda. Wabula Congo etegeezezza nti ennyonyi eno yagenze maaso n'okubanga ekubwa ekikompola ennyonyi ekika ekya Sukhoi 25 Sukhoi 25 ennyonyi ezagulibwa mu ggwanga erya Russia. Batugamba nti ennyonyi eno yakubiddwa wali mu Goma International Airport ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Kimaze okutegerekeka nti Congo yamaze dde okubanga yeeteekateekera olutalo era bagambye nti ensonga z'okuba ennyonyi yaabwe tebagenda kuzitunuulira butunuulizi, tebagenda kuzeerabira bwerabizi era nga bamaze otereeza era nga bamaze okweteekateeka, bamaze otegeeza amagye gaabwe geeteekateekera olutalo ku ggwanga erya Rwanda, beeteekateekere okwesasuza ebikolobero bye bagamba nti eggwanga erya Rwanda bye babatuusizzaako era nga mukadde kano kiba kitegeeza nti amawanga gombi gali ku bunkenke obw'enjawulo gye buvuddeko nagamba nti eggwanga erya Congo lyamala dde okuleeta abalwanyi abarasha abamanyiddwa nga Wagner Group. So nga tumanyi nti eggwanga erya Rwanda baamala dde okulagira special forces ezaabwe okubanga basalako ensalo zonna ezawula eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Wetwogerera amawanga gombi Rwanda egamba nti Congo egenze maaso n'okukolagana n'abayeekera aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. So nga ate ne Congo egamba nti Rwanda egenze maaso n'okukwatagana n'abayeekera aba M23 okwagala okumalawo emirembe n'okwagala okutula ekitundutundu ekyebuvanjuba mu ggwanga erya Congo bakikutule ekitundu kino kigattibwe ku ggwanga erya Rwanda era Rwanda ebenga ekitundu kino ekirimu ebyobugagga ebisinga obungi e Congo, Rwanda nga yegenda mu maaso n'okubanga ekifuga ekitundu ekya North Kivu mu ggwanga erya Congo webale ekyobugagga ekya Coltan. Coltan ono akozesebwa amawanga gabbingwa agafulumya amasimu ng'eggwanga erya China, ng'eggwanga erya Amerika, ng'amawanga nga Bungereza ofulumya amanda g'amasimu. Ekitundu kino ekya North Kivu wewali ekyobugagga ekya uranium nti ne missile oba nuclear ezaakuba ekibuga ekya Nagasaki ne Hiroshima mu mwaka gwa 1945 ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omunaana n'ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana ekyokulwanyisa kino ekya nuclear ebirungo ebyakikola byava mu ggwanga lya Democratic Republic of the Congo. Kakati Rwanda egamba nti eyagala kitundutundu ekyo awasibuka ebyobugagga. Congo egamba nti temujja tujoogereza, mujoza amawanga mangi, mugenze maaso n'okubanga mubonyaabonya eggwanga lyaffe. So nga ate Rwanda egamba nti abanarwanda abali e Congo
Abanarwanda babonabonera Congo, Abanarwanda abanamulenga abatuusi abali e Congo bagenze maaso n'okubanga basosolebwa mu ggwanga eryabwe kubanga ssemateeka w'e Congo mu mwaka gwa 1987 eyali omukulembeze eyali amanyiddwa nga Mobutu Sese Kuku Zabanga yakkiriza Abanarwanda okubanga bannansi ba ggwanga lya Democratic Republic of the Congo. Yadde ng'omwaka ogwa 1979 Abanarwanda bano baagaanibwa okubanga beetaba mu byobufuzi tebakkiriza kwesimbawo. Abanarwanda bano baagaanibwa okubanga basalirawo eggwanga erya Congo yadde nga bali bafuuliddwa batuuze mu 1978. Kiba kitegeeza nti amawanga gano gali ku bunkenke obw'enjawulo wabula eggwanga erya Democratic Republic of the Congo omukulembeze wa Felix Tshisekedi Tshilombo amaze okutegeeza nti kakati Rwanda erangiridde olutalo mu butongole. Rwanda ekolezezza omuliro mu butongole era nga bakwesasuza eri eggwanga erya Rwanda olw'okukwata ebyokulwanyisa ne bakuba Enyonyi Enyonyi eya Sukhoi 25 ey'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Enyonyi eno eyakubiddwa ku ttaka lya Congo ku Goma International Airport mu ggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo. Omulabi wa Keke TV tugamba nti amawulire amatuufu n'ebigenda maaso ku lutalo luno n'enteekateeka zonna mawanga gombi mu ggwanga erya Rwanda ne mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo kw'olina okubanga obifunira kubanga buli ggwanga lyewera. Buli omu yenna agamba nti ngenda faafaagana n'omulabe. Congo yewera, Rwanda yewera. Congo yapangisizza dda amagye agawagina, amagye agabarasha okulabika nga bafaafaagana n'eggwanga erya Rwanda. Paul Kagame Rutagambwa yamaze dda okulabula nti omuntu yenna agezaako okulabika nga ensonga zino aziteekamu amagye amapangise bagenda faafaagana naye. Olina okujjukira nti Congo mu mawanga 7 agakola East Africa okuli eggwanga erya Uganda, okuli eggwanga erya Kenya, okuli Tanzania, okuli Burundi, okuli Rwanda, okuli South Sudan n'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo. Mawanga 7 eggwanga erya Congo ly'eggwanga erisinga amaanyi mu mawanga 7 agakola East Africa olw'ensonga nti balina abajaasi 14,400, balina ennyonyi ennwanyi 49. Rwanda terina nnyonyi n'emunnwanyi kubanga ennyonyi zaabwe ennwanyi balina 3 ezasanyizibwawo mu lutalo olwa 1994. Ennyonyi zino zaali za mugenzi Juvenal Habyarimana era nga bazikuba ne bazisesebbula mu lutalo olwa 1994. Kakati bw'obanga gwalina akambe ng'olwanagana na muntu alina tanka ng'olwagana na muntu alina ekiso bigenda kuggwerawa. Congo yamaze dda okulangirira nti tugenda kusesebbula eggwanga erya Rwanda, tugenda kuwunzika obukulembeze bwa Paul Kagame Rutagambwa eyakamala ku ntebe emyaka kakati giri 23. Congo obukulembeze bwabwe omwaka guno balina okulabika nga beeteekateekera okulonda. Congo egamba nti Rwanda eteekateeka omukulembeze anaalondebwa abe ng'alimu akasaayi akanarwanda kubanga abanarwanda mu ggwanga erya Congo batuuze. Ssemateeka eyakolebwa mu 1987 yawa abanarwanda obutuuze mu ggwanga erya Congo. Wabula ate nagambye nti mu 89 etteeka lyafulumizibwa ng'abanarwanda abali e Congo balina osasula obusuulu, balina okulabika nga bagondera bannansi bannyinimu, balina okubanga tebeenyigira mu byabufuzi mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. Wabula olwaleero Paul Kagame agamba nti ebyo byonna ayagala asinzire mu ggwanga erya Rwanda abirongoose abatuusi abanamulenge abali mu ggwanga erya Congo balabike nga bafuna emirembe gyabwe okwerwanako n'okulabika nga beddiza ekitundu ekyebuvanjuba awasinga ebyobugagga mu ggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo. Wabula Congo emaze okulangirira nti
olwaleero Rwanda bwebanga egudde olutalo ku ggwanga lyabwe tebagenda kusirika, tebagenda kubitwala nga bya musago, kubanga Enyonyi yakubiddwa ebadde ku Goma International Airport ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic eya Congo ng'abaagikubye Bannarwanda. Omulabi wa Keke TV tugamba nti byonna lindirira olabe olutalo olugenda okulabika nga lubalukawo wakati w'amawanga gano.